anti nkugambye omwoyo gwe nagusangayo nga gwo baguteekayo dda gulyeri nga n'akagundi kuliko n'erinnya lye Swaba Kasumba kati gwe baba bakututte wali mu ttaka mwennyini oziraba feesi nga ziyayaana era ngamba butida fe wano tuluddewo munnaaye Swaba Kasumba tumulaba kusiramuka tumulaba kulokoka tumulaba kukola ki wano tuluddewo nendaba omwoyo gwa Jamie Culture nga teggo gulwana wali gulina respect teri muntu yenna yena ku myoyo gye basiba tewali muntu ayagala bagukwatuko omwoyo gwa Jamie Culture ogwo lwaki kali kabondo nno akabondo akakola ekintu ekyo kabondo akagamba mbu ffe tetugenda kuva mu ndongo eno tulina gikuba paka kufa baganye okuwa chance emyoyo emito gyonna egiri fresh baganye babba amaanyi g'emyoyo ag'omuntu omulamu n'abafuba babbako amaanyi ago ku ntaana nga bakakuzika bati speed billion nga tanatadde eddakiika 2 mu kiro buli omu aba aswamye ate bo ne beesanga ne beetomera tukulya kubira mu nenduulu beebuuza kimwani asoose nti gundi nakusooseewo wazesa ameka nti weziti te kale kola ffe katugende bakanya ekintu kyabwe kirimu okukkanya kw'amaanyi ate bawangaddewo waliyo endeku bakwata endeku ne bazibumbirako ettaka ku ngulu bwe batukolera ebintu byabwe endeku mpitirivu weziti jjukira waliyo engeri y'omugga gukulukusa amazzi ne mu bya bulijjo gwe mu buntu ku mubiri ogwa bulijjo amazzi ago gaba ga bulijjo gaba gannyogoga naye bawamba omwoyo gwe ne gubeereri bulagala osala amazzi ago kubanga linnya mu bati gaba gookya oyaba nti n'ogezako tetenkanya akaato nveeyo n'embaawo zennyini zijja gali amazzi gookya ne gookya n'embaawo Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rima Sam oboso kumpita metani kura Bongo wewao twegomba okukumanya twegomba okubaako naffe beera naffe sulako naffe tutuvaamu twambale tambula naffe olwono naffe tulujizibwa amaanyi n'okumanya n'okutegeera bw'olibeerawo we tulitebuka obubi tulitebuka ebikemo n'okuba ababi tuwonye emitima emivundu egy'okweyagaliza egyenge n'ettima olwono tutuuke mu yeekaalo yo nga tutuukiridde ekitenkanika okubeerawo ku Namulondo nga tukuyimbira buli kadde ffe ogwaffe gakozesa mizindaalo mu mbeera ez'enjawulo okubuulira enjiri #campaign no Sodoma to children ye campaign je tulimu #no to Sodoma among children. No to Sodom among children. No to Sodom among children. Abaana abato kubasiyaga si kya bwa Katonda mubaleke mubaviireko ddala kale mwemba mulemereddwa mukole ebyammwe naye muleka abaana abato bakule beesalirewo mukomye ebisiyaga mbaana. Nze nzikiriza nti eryo eddoboozi lyo Katonda neetaagako okulwanirira omwana omuto legendary sebo omwana omuto bamusiyaga buli lukya bamulimbalimba ne sweet n'ebikomando ne basiyaga ye campaign je tuyingidde mulekerawo kukikola kibi kya bwa Katonda basedduvuto ab'omulugube abatalina bugumiikiriza tetugenda beegayirira mbu bambi mutusaasire naye tugenda balagira nga tugikikubamu nga nnyundo nga olaba bakwata pini ne bakwata nnyundo ne bakuba pini eyingire omanyi pini gyenjogerako ene yegaali bakwata nnyundo bagikuba nenyingira kati byampaka abantu tulina bateekako mpaka olw'ensonga wano n'obuwangwa bwaffe bukirambika bulungi metanikira Bongo omukazi wa musajja omusajja wa mukazi
omukazi wa musajja omwana omuto muleka akule omwana omuto ataneetuuka tokkirizibwa yadde okumulowooleza ebirowoozo eby'obukaba ebirowoozo ebikyafu ebirowoozo ebiri too disgusting bambi tetugenda kubeegayirira ennyondo tugenda gireeta nga yampaka nga tugamba nti no to Sodom among children ebyaddala tekisaanidde mu butuufu kakati gwe empewo zeewammwe gwolooza ziba nsanyufu ng'okola ebintu ebyo ebyesittaza ebyo mu butuufu naye nga bambi Metani Club Bongo weebale mwana ekintu kino kyewaleese kirungi nze nagikolako anti nakolako engoma awo ne banstrikinga bubi nnyo katono banzite nga baagala okutwala ekibanja kyange banstrikinga nakola akayimba awo bukajjukira emabegakaawo kaali katizi nenkateekayo nga kagamba nti sigenda kusiyaga ku bino binyasha ebitiribira biti ku bino bibebye ebitiribira nga yogati ebyesiiga yogati gwe ng'otunira musajja munno yenna yakapa ng'ogamba gundi mubeere munamu batandikiriza mu kuba waana birevu alina emirevu alina omulevu eyo embeera tenyuma kale bambisi nnungi weewaawo kale nebaza nnyo brands nga zino okukkiriza okuyimirira mu campaigns nga zino abamu balowooza nnyo ku visa zaabwe abamu balowooza nnyo ku ngendo zaabwe ne beerabira ensi yaabwe enkulakulana n'ensi yaabwe n'omwana w'eggwanga kale nno bw'ofuna branding eno ndowooza nekkiriza okuba emu kubambala t-shirts nga zino aba Katonda guba mukisa era kiba kitiibwa kye wadde nga mu kawairo ke kamu ebyokukaba tugenda biteeka wabbali tunyumye emboozi bannaffe bangi nnyo babiyiseemu bannaffe bangi bakyabiyitamu era bangi batomedde akatyabaga amaanyi gafuuse amaanyi endege efuuse endege bannaffe abamu babiteekamu buli ekyetaagisa okugenda okubinyweza emboozi bwe nali ntudde nagifuna olwo nno ne bamanya amannya nga gano Butida, Tone Skeletoni, Excess Kayemba, Limpa n'abalala nti oli bwe yagenda okukyala Kazinga bwe yayingirako omusaba erimu okunaabako yasanga endege yasanga ebita bino nga buli kita kirina erinnya ly'omuyimbi oyo gwemmenye n'abalala nga waliwo ekita ekiriko era Butida kiri awo mu Kasonda ekirala kiriko Alimpa kiri awo mu Kasonda ekirala kiriko Excess Kayemba kiri awo mu Kasonda era n'agamba nti yesabo lye yagendamu n'asangayo amannya ago ku bita abakongozi abaali awo bamugamba nti egyo myoyo gy'abo bantu bagikwatira omwo nabadde ntagaataga nenkusanga nga tokaabye woowe ekyo badde okimanyiiko oba oli enjaga yamukuba oba omwenge gwamukuba nalabanga ebita ebiriko amannya gammwe anti kakati omuntu wabikugamba oyinza okulowooza nti mulalu naye nga byaddala industry netattanidwa kibala nti kati industry badde tekyanyuma bulungi kati ke kaseera Metani Club Bongo tuleete endongo nti kati kyekiseera tuleete endongo egenda okuwoomera abantu nga tuzaawo guli omugigi ogwali gwabulu gw'endongo eyaddala ewooma endongo etali yakusooka kugulirira myoyo endongo etali yakusooka kusaddaaka Metani Club Bongo obadde okimanyi nti abaana babandi basaddaakiddwa bangi emyoyo gyabwe miwambe akazinga ke bakugamba ako nze nkamanyiko ebintu bingi nnyo kuba nange omwoyo gwange gwabadde gusibiddwayo ebbanga ddene nze bansibidde emyaka 4 akazinga ako abayimbi oba aba businessman oba aba police oba bannabyabufuzi be batwalayo abayimbi si bayimbi bokka ngamba baani abatwalayo emyoyo egyo gisiba bayimbi abayimbi ababakadde abo bakulu anti banooma emabegako awo Azawi yavaayo n'ayogera n'agamba abayimbi abato batandika oli upcoming weegomba kuyimba oyagala kuyimba Azawi n'agamba mwesonyiwa abayimbi abo bakadde abayimbi abo bakulu Metani Club Bongo ennaku zino ensi eraba ensi esobola okukulaba bwobeera wa mululu mu ddakiika 2 lwa nsonga buli wamu Katonda ataddewo amaaso ng'ayita mu mwana w'omuntu amuwadde amagezi okumanya n'okutegeera okuteekawo ebyo byali tebisuubirwa nti bisobola okubeerawo
kwaffe twakulira nali sisuubira nti bisobola okukeera ku makya nenkwata ku ssimu ng'eriko kamera nga simanyi nti bisobola n'okubeerawo. Nze wenkulidde mbadde simanyi nti omuntu osobola n'okwogera n'omuntu ali ewala ng'omulabako bw'oti nga naye akulabako ng'omuwulira amaloboozi ge nga naye awulira agago. Tekinologi azze akula ebyo ebintu ne tutukesa ne tukola ki ne tubirawako. Kitegeeza tegabadde maanyi gaffe bana kumanya kwaffe gabadde maanyi ga Katonda okuyita mu ffe abaki abantu ababikoze. Kitegeeza agenza asiga amaaso ge mu buli nsonda y'ensi kati gwe buli kintu ky'okola ensi egenda kukola ki? Kukulaba. Wadde nga wali abo abeesiga amaanyi gaabwe agasobola okubikka abantu ekifu ku maaso ne baba nga tewali kye balaba. Metandikira Bongo nsobola okugamba ebigambo bino wammanga omuntu nalowooza nti nkulimba oba omunaabiwakanya n'abaawo n'asobola okuvayo n'agamba oyo yakubwa kati njaga emukubye. Ne muganda wange omanyi nti emyoyo gy'abantu mingi wano giwambiddwa ng'abantu abamu babawambira mu makanisa amakyamu, emyoyo ne giwambibwa mu makanisa amakyamu ng'ekkanisa eraga ekifaananyi kya kkanisa naye nga munda ejjudde masanamu. Wano tulinawo abasajja abaakola ebifo byabwe nga baabiwamba oli n'agamba wano wange nga talina kyapa kyawo bw'abanga yali ayagala ggulawo nga yagezaako nnyo oggula ekifo ekyo ne bigaana n'akiwamba buwambi mu mwoyo. N'atuuka n'asiruwaza nannyini kyo n'asiruwala n'abeera omusajja wattu n'akubwa butaaba n'awenga n'avaako omuntu ono n'ajja n'akozesa ekifo ekyo n'akiteekako by'ayagala. Tamusasudde ssente talina ndagaano yawo talina gwayogedde naye nga n'abantu b'okukyalo bonna bamwagala nga yenna nnyini kyalo. Naye ng'ekyalo ekyo talinaako yadde poloti yadde ekibanja. Naye ng'asobola okukera ku makya n'arecommendinga omuntu oba n'abeera emabega w'omuntu n'agamba gundi awo nno nkwagalizaawo awo. Ye tabeerawo. Wabula ajja n'akugamba Metandikira Bongo oba oli mukwano gwange awo ngenda kukwagalizaawo ogenda tutwalawo. Metandikira Bongo n'otwalawo mu bukyamu naye nga yakulya emabega. Likodera tuddeko ko wano akazinga kano gye basibira emyoyo gyammwe gye basibira emyoyo gy'abayimbi abayimbi bano bogambye abakulu gye batwala bano abayimbi be batya ne babasibira eyo akazinga ako gwani akakubuusa era niyakulaga nti erinnya lyo gye riri anti akazinga kennyini ke mbadde njogerako nti nako kennyini bawamba kawambe waliwo wano omukulu yawamba akazinga ako abaana b'omuzeeyi yali nannyini kazinga ako bagenda bakutuka omu ku omu yamugamba weesonyiwa akazinga nze kankuwe ssente muzeeyi n'amugamba ne baziise bajjajjange so atunda ttaka lya bajjajjange kyagandibwa omukulu oyo gwe njogerako ne bakola ebintu byabwe ebyo byamasanamu muzeeyi yalina abaana 7 ne bakutuka omu ku omu n'asigaza omwana ogwo wa buwala owulira omwana ow'obuwala muzeeyi ne bamufumbafumba omwana ow'obuwala ne bamubuusa n'agenda wa ebweru kati abakulu bawamba akazinga kwe bakolera ebintu byabe bawambirayo emyoyo waliyo endeku bakwata endeku ne bazibumbirako ettaka ku ngulu bwe bakolera ebintu byabwe endeku mpitirivu weziti Metandikira Bongo bino byegamba bya ddala nze mbadde n'akavaayo myezi ng'ena emabegaawo kati bina bye badde ngola bankola mbadde nga nno anakuva ku kazinga kali bawamba mwoyo si mubiri bakutwala obwongo ne batwala mind nga bakozesezza mwoyo ombiri bakwekeno nga gutaayaya kati va ku bino ffe betubadde nga tumanyi bino ebyaffe bino ebya tradition ebyano nti omuntu agenda n'asamira n'akuba endege n'akuba ensasi n'akola kibi bive kuba n'abasajja babyongeramu bakwata ebintu by'amasanamu ndowooza ne babiteekamu oba ne ku ngeri ya tekinologi bano abantu be bano wammanga kino kye bakola babba buli mwoyo gw'amaanyi kasita bagutulira nga gw'amaanyi gulina kye gugenda okukola ekyamaanyi mu ggwanga bakibba nze nanendooza nti kino ekintu kiyinza n'okuba nga kirimu omukono gwa gavumenti kuba kali akazinga ebabanga gye bali balina ebintu bye bakolerayo nga mutuufu bimenya amateeka kuba gavumenti osobola gireeta mu bintu byakuwamba myoyo n'ogamba eyo endeku mulimu omwoyo gwange Metandikira Bongo njogera bino byenjogera naye nga nina boundaries we nina okukoma n'esiina sukka kuba nze basobola okunzita nina abaana nantume wange akyali muto byenkugamba bya ddala abasajja bano kyeka balina abantu bebakolagana nabo oba okuva ebweru ekintu kyabwe bakiteekamu engeri y'oluyiluminati lungi okusobola okuwamba wano sijja kulimba myoyo gy'abaana mingi gye basiranyiza Metandikira Bongo wali olabyeko okubuna obuweke bwe bagambanga edda nti sukaali w'abajaasi edda twabuyitanga sukaali ggulu so babusibanga mu kaveera nga kampiwe kati nga mulimu obuweke bubeera bweru naye nga bo buneneko okusinga ku mpeke za sukaali katono
kati bwoba walawako ku bweko bwenfaanana gye bwali bufaananamu ne bana abasajja idea mwe bajjira ne baleeta ekintu bakiyita ice kikuba kijjako bakiyita ice n'enjaga yo si njaga sijja kugiyita njaga just lwa nsonga nti abantu bakitwala wano nti enjaga kyekintu ekinywebwa buli muntu yenayina agenda okugwa eddalu oba yagwa eddalu oba yavaako kati sagala kiyita njaga kino kyo bakiyita ice kikuba chemical si njaga chemical batabula chemical kukunoonyereza okwange bagamba mbu bakwata obwongo bw'abafu mwe bakola empekezo ne basamirirako n'ebintu bya ne balamirizaako ebintu bingi kati empekezo ne zigenda mu katale bagitunda nga njaga muna emitandikira bongo empekezo zatusalako wano naye abantu abazikontrolinga ate bali ku kazinga ddolwe kenkugamba akazinga bakayita ddolwe akazinga eddolwe beeruminati n'abasamize n'abasanamu gye bakuŋŋaanyiza amaanyi gonna ne bakola edikoota zaabwe kirimu ndowooza n'amaanyi g'abazungu bakola ekintu nga kya Illuminati ali so updated ndoza ali international Illuminati yo moyo gwayagala okubba ogw'amaanyi gwabba ate abagenda ne ku ntaana z'abantu ab'amaanyi katugeza ani afudde jjajja ichuli gw'ofudde obadde w'amaanyi badde so intelligent ng'osobola okwogera ebigambo abantu ensi byewulira obadde olina amaanyi ago waba waagaagalaga amaanyi g'okwogera kwa jjajja ichuli agenda ku jjajja ichuli agabbeyo saagenda baagabbayo nadda bakozesa buli lukisa babba amaanyi g'emyoyo ag'omuntu omulamu n'abafuba babbako amaanyi ago ku ntaana nga bakakuzika bati speed billion nga tanatadde eddakiika 2 mu kiro buli omu aba aswamye ate bo ne beesanga ne beetomera tukulya kubira mu n'enduulu beebuuza kimwani asoose nti gundi nakusooseewo wazesa ameka nti weziti te kale kola ffe katugende bakkaanya ekintu kyabwe kirimu okukkanya kw'amaanyi ate bawangaddewo lwakuba nti nabeera sibe bakatonda bimala ne bibatagalako tudde wano Butida ebbanga nalo enakubirako essimu Butida maze ebbanga nga nkunoonya kubanga nze mu bantu bendaba bali intelligent mu bantu bendaba balina okubaawo mu bantu bendaba balina okuba mu mulembe oguddako ogwinspiring omulembe oguliddako gw'omu ku bantu bendaba bwentyo nakubirako kono ngamba nti baaba naddakoko mu kyalo nagenda kweterezaamuko waliwo ebintu ebitatambula bulungi okategedde nga nkusaba interview webale nnyo ojjukira nakubira nga nina gyendi eyo balina gye bandagiridde olwo kati nga baŋŋambye olina ekyalo kyolina okugendako bakiyita vumba evumba kiri kukulwa ebusiika kuno ne baŋŋamba naye olina omuntu gwolina okukwatagana naye ali ku kyalo vumba okwo yasobola okuyambako kati ng'olwo omwoyo guli kazinga eriddo lwe gulwana ngeri yakuvaayo buli ogulwana ne gubanga ogukutudde guvudde ku njegere gudduke jjukira waliyo engeri y'omugga gukulukusa amazzi ne mu bya bulijjo mu buntu ku mubiri ogwa bulijjo amazzi ago gaba ga bulijjo gaba gannyogoga naye bawamba omwoyo gwe ne gubeera eri bulwagala osala amazzi ago kubanga linnya mu bati gaba gookya oyaba nti n'ogezako tetenkanya ndi katetenkanya akaato nveeyo n'embaawo zennyini zijja gali amazzi gookya ne gookya n'embaawo naye nga mubulamu obwa bulijjo gw'olaba amazzi gali nnomo gw'olaba gali nnomo era ogendayo mu bulamu bwa bulijjo ng'obadde ogenze mu bulijjo kubanze zomanyi ninallo sikkiriza muntu kunteeka wantu ne sizuula bannyonoonedde obudde okumala emyaka almost 3 n'ekitundu kwemeka kwena kasita nakuba bakabasajja bwe nti banyuma jukira twali tukyali mu lockdown balaba amaanyi gaali mangi omwoyo gwali waggulu nnyo abasajja basindika buli kintu ze bansindikirako omusajja nandeetera emmere awo mu ghetto chef omu wano ku TikTok w'amaanyi abeerako ku TikTok nandeetera emmere waliwo tewaliwo n'atuleetera emmere awo mu ghetto nga bataddeko bigreens byabwe bataddeko bikimu naye star waffe twagadde tukuleetereyo kamere yenze chief godi omufumbi yenze chief gundi omufumbi w'oku mikolo mulimu n'ennyama nga omanyi baggeto yute ebiseera ebyo tuli mu lockdown twali bayala muna emitandikira bongo twalya buli nze bakyali bange labongo jipiri bani bonna baaliwo bonna baalya nemugwa mu mmere ne musokomera enjala kati kumbe bakola ki batugatta tebakoma kunze ne bagenda ne batayiza muganda ngo omugenzi sitizo loyo ate yeche bamukola kyatwala bulamu nti sitizo yafa gwe bino byankugamba ebintu bya ddala biri kufa
naye ndoze ejja kuba mbozi ndala soke tukwate wano yakazinga wano ye mbozi yemu yeeyo gambe bana basajja bazze batuteteya bote kulaba bulabi kumanyi wega tena nze nina basajja nina abalenzi b'ennewunyano nembuuza nemwe mukikola mutya mwana oba lwakuba babaddewo nga tebazungira mbayimbi abo bakadde tolya tofuwafuwa njaga tonywanywa lya mmere wakawa ate abayimbi tebagala kuwasa naye wandibadde mukazi wakufumbira emmere notambula nayo mu mmotoka n'ebyokunywa tolya ntandikira bonga ensi yaffe yafuuka nfu abantu amasana mbatambula nago mu tifini kati abayimbi wolire emmere tima emibi nkugambye si mbayimbi bokka ne mbuno obubanga bwetunywa omwana akulunga akantu nga ye bamuteekako musaala bamusasulira ennyumba bamusasula omwezi buli lunaku nga ye alina kulungira kabanga kakuggyeko ng'omwoyo kagutwala luli lubanga luguudo koolansa akuvuga kidrone ekikuvuga okutwala kazinga ddolwe bannanga akazinga ddolwe kati waliwo n'emyoyo gy'abantu gye baasiba naye nga at least joe bagibuzaabuza ne bajja ne bagiwa ku tuzzi nkugambye baakwata endeku ne bazibumbirako ettaka kungulu ebyoto eri bibeera byaka omukka gunyooka ettaka lwe bamubbira ku ndeku ezo lyonna lya bulaaka liringa bw'olaba caaja bwe baŋŋamba bulaaka ono bw'ati omukka guli ogunyookayo guti guva mu byoto bino nga gugenda gukuba ku buleku buli kakati obuleku obutuuka ekisa ne bukala ne kakala gwe baba bakakuleeta bakakubako ettaka liba bbisi ne bakawanikayo wali kabeerawo nga kewubayo ati kalengejja omwoyo guli omwo mwe bagusibira muli munda mundeku ne bongerako n'ettaka kungulu ne bakubako bulungi tolingiza tolaba wabula we guba gw'amaanyi nnyo jjukira gimanyi okuvaayo emyoyo gitokota nga wolaba emberenge ziri mugundi mukana akumako emberenge buli sera giba gukola kigubuukayo kati gye gukoma okuyiika eno wansi we gubanga ogusigadde muli munda gwe mutono ng'oguli wabweru gwe munja oguli wabweru gusika oguli muki munda ne gutandika okuseeyeeya naye nkugambye buli we gudduka gufulume gugende omugga nga gugwa ku mugga omugga amazzi gokya tegamanyi gappako gaba gatokota we gatera otuuka n'ogaba ne kati nzirawa gwe kenyini ne wezzaayo n'oddamu mu kalekuko n'olinda essaawa y'okuddamu okutokota kwemyoyo gy'amaanyi nga go bagutwala gw'amaanyi gulwana jjukira gusambagala bagutwala gusambagala gulwana nkugambye bakuyita kutokota bakuyita kubwatuka bakuyita batya kubwatuka eto nga gubukabuka mu bbanga abasajja bakola akantu kaabwe tebakakola bayimbi bokka bakakoze n'abaana b'abagagga mitandikira bongo abaana b'abagagga kati kankugambye ebigambo bino wammanga bw'oba omanyi nti onywa ice ng'okozesa ice manya omwoyo gwo gulina gye guweereza buli lunaku olina abalala b'okolerera muganda nge toli wekka kankuwa example omuganda nga omukulu Sohaba Kasumba yatandika okunywa ice anti nkugambye omwoyo gwe nagusangayo nga gwo baaguteekayo dda gulyeri nga n'akagundi kuliko n'erinnya lye Sohaba Kasumba kati gwe baba bakututte wali mu ttaka mwennyini oziraba feesi nga ziyaayaana era ngamba butida ffe wano tuluddewo munnaaye Sohaba Kasumba tumulaba kusiramuka tumulaba kulokoka tumulaba kukola ki wano tuluddewo nendaba omwoyo gwa Jamie Culture ngate gwo gulwana wali gulina respect teri muntu yenna yena ku myoyo gye baasiba tewali muntu ayagala bagukwatuko omwoyo gwa Jamie Culture ogwo lwaki kali kabondo nno akabondo akakola ekintu ekyo kabondo akagamba mbu ffe tetugenda kuva mu ndongo eno tulina gikuba paka kufa baganye okuwa chance emyoyo emito gyonna egiri fresh baganye kati kankusomera emyoyo gye nnalabako n'amaaso gange ku kazinga ddolwe nga gyo bagisiba era nga wegiteetereza gigenda sigala mu busibe paka omwoyo gwa Sohaba Kasumba nange musibe bagusiba omwoyo gwa Papa Sidi bagusiba bagukwata ne bagusiba Papa Sidi era kati Papa Sidi taswa akoma wano Uganda n'afuna mirembe ayina kubeera gyali n'agifunira eyo omwoyo gwa Papa Sidi ate gwo guluddeyo nze gambye bagenda okwata ogwange ogutwala nga waliwo gye baatwala edda nze gye nasangayo omwoyo gwono Captain Dola ow'emmese alala ate kati ogwo guyinza kwa kati gugenda kufa mubuuza ate Melody ine Melody neyo omwoyo nagwo omwoyo gwe nagwo nagola kwa kati ate omwoyo gwa Melody omwoyo gwa Melody gye gino bagiteeka ku gundi awo ku mwanja awo bajja ne bayiwayiwako ku tuzzi
wabba abasajja Cheka Melody yali akwatagana nabo nnyo. Melody ayinza okubanga alina kyamanyi era Melody watu alina kyomanyi Kazinga Ddolo naawe oliddawa Mukama nsonyiwe mba njogedde bubi era nsonyiwe mba njogedde bubi naye omwoyo gwe musibe. Melody Haro ochampa list. Omwoyo gwa Free Boy. Ono yakuba mu lockdown nganje mpuuta balukola ne Winnie Nwaji. Omwoyo bagusiba guli eri gulengejja watu Free Boy watu kati omwoyo gwe ndi mu kulwana okujjayo mbadde nga nno nanenga bulwenzirayo bankuba anti bali bakukuba psychologically basobola n'okukusuula eddalu bakukuba ne sente ne zikubula n'obeera ebyenfuna nga tebikyatambula gwe mentandikira bongo badde tokyandabo badde oyinawo ndaba gambye emyezi ene mabega natoleseyo ku Kazinga Ddolo mbadde nga nnabaddagala nsokedde vumba nagende vumba omusajja nambuusa namba kati tambula kati oba ovudde vumba dde Namulonge nensire Namulonge nenga buli wembeera nina okubeerayo emyezi egiwera 5 bagambye nti waba ogenda kugwa eddalu muti nga nobeerayo emyezi 5 nenaaba eddagala ne bantereza biki kakati labayo bwensangayo omwoyo gwa muganda wange alimpate gwo gwannuma nnyo kuba omwoyo gwalimpa nagusanga guyimba n'okuyimba nagusanga guli mu kuyimba gwegubasanyusa eri omwoyo gwalimpa kati nze bwe bantwala nagusangayo bambi nga guli mu kuyimba guli mu kagaali gutudde omwoyo gwa Uganda gunnuma abafiira obwerere bannuma nga giremye emiraajo najyo giri mu kuka gwe eri tolabayo bafu metandikira bongo kali akazinga bakasibirako myoyo gy'abantu balamu we bali wano ku nsi batambula balamu ne balinga abafu abantu bonna benkugambye Mukama nsonyiwe kwa mwana si kirungi kwogera noyingira nnyo sometimes ne mu family z'abantu genda ononyereze obuulirize ku bantu abo benjogeddeko obuulirize ku family zaabwe obajjako ku interviews obabuuza abantu bano bali biki nga babuuze biki bajja kubuulira bajja kugamba mbozi yannaku nze nga bakatekayo omwoyo gwange weguti wepaba nasokera ku radio Simba nga mama wange ankalakata bakutyankalane ne family toyina kyosigaza nkugambye buli kimu bakitwala bali babbi ba mwoyo wano ku nsi tubeerawo naye nga toyina kyosobola kufuna nga toyina ki mwoyo kati we babba omwoyo kitegeeza buli kikyo kyonna bakitutte from nowhere yogereko mama wakalakata bakwata omwoyo guli kiringa wonogamba nti okutte essimu y'omuntu ne wejjirako obukadde 3 n'obuteeka ku mobile money wabula nga ate olina obu withdrawing oba obbye essimu y'omuntu ogirina kwe kuli sente ze kuliko 3 million ku mobile money naye nga kati olina okuyiiya amagezi butya olina okuggyako sente ezo omanyi nti wano e Uganda tulina abafere nga asobola okubba essimu yo nga ku mobile money kuliko sente ate nagenda n'aziggyako kati ne mu ndongo wekiri nti olasobola okubba omwoyo gwo n'agutwala ye na withdrawing nga mpola wekanga nga obuyimba bwe wandiyimbye biki ate naina gwe wandifunye biki abasajja be bamukuba wano baddekaawo nofuna oluyimba notaluyimba naye ogenda okulaba mu bbanga tini nnyo ng'omuyimbi ayimbye oluyimba olukubadde mu bwongo webalire ddala akutte ate nga togenda kwekwasa mbu yalubbye tannalubbako naye nga producer omwesiga ne studio gyokolera omuyimbi oyo tayita yogenda okukerenkeera yimba lwennyini kati nze nalina akayimba emabega eyo nga nakatandika okuyimba nga sinnakuba bakabasajja banyuma nalina akayimba nkagamba kati nkwatewa baby ndaganyonkewa nga ntandikiriza okuyimba kananti kana kamulodi nkaleta mu ghetto nkajja mu kizungu character smart minded full of sharp ways tekagala badawa kayimba bali bakaita kati nkwatewa baby ndaganyonkewa mama nagenza okuva Kazinga Ddolo ojjako era kemba bakaita nkwatewa by record naita ngani record era ngatonala kwetuma butidda wewe sema bali bampita Shakes record bali record era nagenza okuva Kazinga Ddolo okwetegereza bulungi wendi ngezimu ku nyimba z'abakulu abayimbe bakaddenga akayimba kange mwekali nempulira nga ndi so heartbroken baleeta obuweke bwabwe bwe nadde gamba bwayise obwo babusupplyinga ne bugenda ku katale kyokka bwa bay abantu abanywayisi abaleetera mu kusooka okulowooza nti bali intelligent bagezi nti buli statement gye bafulumya abagezi bokka basobola okureasoninga basobola questioninga answers ne zibeerawo biki naye gye biraga eyo omuntu n'abeera addicted ku ice oyo
nze nayinako girlfriend wange nga bamuyita Bella ng'akozesa isoyo Bera omuyimbi nga wekwekanyikirira so muyimbi nga girlfriend wange nga mukwano gwange kati ng'akozesa isoyo naye ng'olumala omukozesa nga ogenda abatandisa ogeuka ngamba Ella, oh my God, look at this beautiful ghost. Oh my God, it's beautiful. No mulabira ddala nayi ng'omwoyo bagutwala gugenda. Babbi emyoyo gy'abaana abawala gomanyi omwana omuwala gwe teweebuuza nti wano waliwo amabaala Metanikira Bongo nga mubeeramu abaana abawala nga baweereza bali bwerere butenga bazaalibwa tokimanyi nti weegali wana mabaala nkimanyi bwerere bukunya kati gwe tobeeraawo ne weebuuza naye ku mateeka agakola mu ggwanga lino n'ennono zaffe ze tulina n'okuba nti tetufugibwa musajja muzungu ekyo kijja kitya okubeerawo okuba nti wasobola okubeerawo ekifo wano ewaffe e Uganda wano mu Buganda nga kirina ku ttaka lya Buganda nga mubeeramu abantu abayita obukunya wano e Buganda abantu okuyita obukunya mu budde bw'ekiro ng'oli ali bwerere nga we yazaalibwa tubuyita busezi n'embooko yavuganga tubuyita busezi kadde wawali musezi kakati wano abantu baseera nga balala bwe babawagira bane mutusera bulungi nekirekera nekisera ngeno bako ne ku butofaali bapicking gas dem scatter bali muno ng'omulimu gwe kuyita bwe kuseera kiro era nga kyekimusasuza singa aseera bulungi naye wodongoza nagwayo nawodongola wantu inawo ekifo nga kituulamu abanene bwewandibadde ogamba nti bandibadde baweebwa ekitiibwa abasajja gola bavaayo natulati ku TV nakola statement eri eggwanga ng'aliwo ekitusa omusajja osobola okumusanga eri ssebo ng'atudde waati ali butemutaka ali waggulu waati ng'omukono gwewanise guti nga bana bala banuuna ice cream naye nga bamununira it's not privacy nga it's public oli ayitawo ne kabbiako omukulu bamukolako laga mwana oyo nange akumaliriza jeri wansi nange mukulu munaye gyebaleko mukulu bamukolako eno kashisha katambula eri mukono guli guti eri ice cream anuunibwa kakati labayo bino wammanga ngaliyo n'eri abanyenya ebinsuti nga bo balaga balyabulamu sente zajja nti sente wane twonoonye kati bino biraba bino hashtag tunno bino eno hashtag tunno eno eyo gye biva mbuuza bivaayo bitya Metanikira Bongo bagamba too much of anything is always bad buli wobeeramu ebyo ebintu n'obeera mu nsonga z'obukaba n'obeera mu bukaba bugenda tuuka ekiseera bukome gwe omanyi oyagala okwongerako obwongo bwo bukugambe ne banne mbadde nga mpita muline ekkubo lyokka lubeerera mpulira n'abantu bayita muline ekkubo eddala lyo liri litya naawe ogenda oyagala okukola ki okugezesa naye nga ekikukozesezza ekyo doing that too much vumbula n'ebinaakulakira too much of bukaba etta respect otuka ekisanga tokyalina respect anti ng'ebigambo ebizito byangu nnyo n'okuyisa mu kamwa kuba kakati okibeeramu buli seera obe otoga buli seera nze kati namugambye ekyo kumugamba nti alinganga namuvumye ennyo genda olya okitegedde kivaawa eyo naye ngoloza biva kuki kuziba empeke zenkugamba nti omuntu atuuka ekiseera ng'ayagala amanye ennyasukke ne waalina okukoma eno ensi we tuba tugiyitamu Metanikira Bongo nze ndowooza yange eŋŋamba nti it's all about time bubeera budde nti obudde bwe tumala nga tugwa mu nsobi obudde bwe tumala nga twekoona obugere obudde bwe tumala nga tubonaabona mu nsi eno obudde bwe tumala nga tukaaba byonna bitukabe byonna n'ebizibu bye tuyitamu kagaba eri masanyu ge tuyitamu dibeera ssomero dibeera ssomo tuyita mu ssomo kuyiga tusobole okubeera sharp minded tusobole okubeera strong minded tusobole okubeera abawanguzi abatawanika nti gwe tosuubira nti byoyagala bigenda kujja jasi bijje bigwewo bumangu nnyo ku speed gy'obyagala naye omala okunywa ice omutwe n'ogujampingamu obadde ogamba nti njagala kuvuga mmotoka nze mpulira gye njagala obwongo bugenda kwesera nzijewa sente otuuke ekiseera otuuke ku kkomo ly'obwongo webugambira nti noonya sente okwemu amaanyi ogambe ekituufu sigenda zifuna ojjukira ogambe naye ate waliwo abazifuna nga ate tebasose kulowooza nnyo nga nze ogenda obbe munnange waliwo abantu abamu be bakuba ne mu kibuga omwo naye nga si mubbi yakayiga kunywa isi nnaku nga 3 emabega alaba bakyali be banywa naye n'anywa atuuse ekiseera anyweddeyo wiiki emu wiiki 2 babadde nga bamugulira naye atandise obbagulira jjukira wa bbeeyi
nze namukwano gwange omu muyimbi bamuyigiriza okunywa ice nadde nakakizula na juice nembeera too broken hearted omutima gwange ne gumenyeka kyali wange baba tanakosa kikuba kyonna abeera fit abeera hambo abeera wampisa muteesa bweyetoola mukwati katono kanzije anti nina gundi gwe ngenda okulaba biki agenda okudda byayogera tebitegerekeka anti mune butidde olaba kati nze babadde bampambye eri gye mbadde munange abantu simanya abantu tebitegerekeka nogamba no alwekikyamu mukusooka nalowoozanga nti ba stress alina stress ezimusumba ko nange embeera nagiyitamu ngo ennaku ekuluma n'otuuka ekiseera ne weeyogeza n'okweyogeza ebitakwatagana nga muba mutudawunira bongo muri ku story endala nnyo nnyo abantu banyumya bintu birala n'ofubutuka ekigambo nga tekina ekikwataganira ne babadde boogerako stress kati mukusooka nalowooza oba stress naye kyannumya ennyo mwana okizuula emabega nti naye ataakozesa isi kyannumye era kati obusungu bwennina bw'amaanyi nnyo ku bantu abanywa ice era musanga omuntu nga badde awakyali wange ice tujja kufaafaagana metandikira bongo nze gamba ebigambo bino amanga muganda wange ffe tubadde tulina ebikuba ebyaffe wano ebitukuba ng'era abatuuze bye batuvuma ng'oli akulaba ng'omyusa amaaso n'agamba akabanga kati kiyiyemu akabanga naye kati munnaye embeera ewagguuse batutaddemu kemiko tubadde tuli kuba mweyana bwaffe nga tuli kuba mweyana waffe taaba waffe bannange jeno ddamulira tusaasire mutusaasire abantu abakwasisa amateeka kuba kino kigenda tutwaliramu n'abaana bammwe empeke za ice yo nayo gye ziyitira zive mu ggwanga abanywi ba ice nze mbabuulira mazima nze ngenda bapima nze butidda ngenda bapima bw'oba omanyi nti onywa ice tugenda tandika obbavugira ebigaali nga kigaali kiriko bakifeesi kwa zinna bakifeesi bange banywambanga gye bali ba badman nga bakambwe bali kaali tutekeko ne poliisi tusooke tulwanyise kino kyo kisooke kigende kuba kati tuli mubadde mutulangira njaga kati abaana batandise kemiko mubadde mutulangira mbanga bamweyana batule mugete ne banywa bamweyana biki bamweyana waffe oli akinywamu ne kimukuba amaaso ne gamyuka n'agenda naye baka nakomawo engulu ng'ategeera naye kati baleese ice okitegedde babange metaniki era metanikira bongo kati ng'ovudde ku ice gwe nkugambye waliyo kooko waliwo gwe bayita cocaine biri muno bikuwa kyokka ate kisinga okuluma nti ate biveeyo waggulu mubagagga kuba bya bbeeyi teri geto yuti abigula era geto yuti weekwata ati ku mwana we mugagga eno geto yuti agenda n'ava eno wansi eno kakembolodi eno mu geto n'agenda neyekwata ku mwana wa mugagga n'ogamba ibambi amaze agenda tereera bajja mukwatirako ku mukono kumbe bagenze mukubisa ice mujjako bakola ebintu bakozesa abaana babandi ebintu ebyesittaza ate bye balina ssente era singa baali tebalina ssente singa ebintu byabwe byatambula dda bo aisobo nga babunuuna ne bamala ebintu byabwe byekikabakaba bye beekolakola ebyo bakola ebintu ebiri so disgusting nga tebitegereka nga binyiiza metanikira bongo simbe wakati gwe mwana wa Katonda emboozi eno esusse we nabadde njibalidde mbadde nsaba tugire paati tu erikodera no butida atubuulira mu paati tu yatoloka atya kazinga omwoyo gwe yagutolosaayo atya yavaayo atya waliwo abatolokayo waliwo abafa nga baagala otolokayo n'ebirala emboozi ya kazinga tukomawo nayo kakati emboozi y'ebitamiiza naye ate ensobedde olumu oba okyavumirira nti ate kati kino kibi ate n'ogamba oba kino kiri yaddeko anti ebitamiiza ebyo byenyini bino ebiziza ebipamine bikemiko nkugambye birimu oluyiluminati lungi kazinga ddoloi gye babeereyo bakola ebintu ebyekisiru bingi nnyo ebitagambika mu metaniki otida tulina oluyimba olupya omanye ebiseera ebisinga buli bwemba naye mba njagala nnyo nnyimbiremu si lwakuba nti siwulira nnyo ddoboozi lyo nedda naye lwakuba nti ate wendiwulira nti liyise embyuma ate neeyongerera ddala okutendereza Katonda olw'ebyamagero bye yakuteeka mu mimiro adde nsabo kankubiremukko akayimba kano twatudde wansi wenali ngezaako okulwana okujjayo omwoyo gwa muganda nga ali mpaka kazinga ddolo eyo bampa ebyokukola emyoyo gyampa ebyokukola naloosebwa okuyimba etula wansi ne mugamba naye olaba otya nga tuyimbye ku mbeera eno kuba bw'otunulamu alimpa baakukuba nga tolina musango ekyakubya alimpa okumusuula kumenyeka magulu bwe yagwa ku accident bamulaga mukwano waliwo batandika kumujajinga alina enkima mu motoka abanywa nnyo enjaga teri amulaga mukwano so he was traumatized neŋŋamba lwaki abantu bano tetubabuulira mazima nti ebyo ebintu bye babagamba bannamawulire n'abantu abalala batatwagala bya bulimba balimba
tukole akayimba nga tubalaga nti balimba bagala kutujja ku mugaati bino byansigula omulyango bintu byansi mugulewo omulyango tubagezako bagaba bane mugulewo omulyango bino bintu byansi bakayita byansi oyimba nange ennyimba nsogenda kazinga abantu ne bayingira ne basasula ate nga gwe nawe oli kazinga kalale n'ensi nnyanja kayimba bakayita byansi so twabagambye nti byansi gulawo omulyango byansi tonsalira musango kati ntuluka ntujja ntugamba nti bano baali bankubye joka bannange joka lyeri yeddogo joka kibange munabanga muzanya zaalo lina kukuba joka kwegamba piki nga 5 mundi gumu kategedde bano baali bankubye joka mbongo nga bagala nve nange ku bongo ali kaloboozi kange ali manyi gange bano bagala bannemesensi abawagizi bange kale music lugoye luntuka luno lugoye luntuka ate mpoma nga tayi kusuti nga tayi bino byansi kusala omulyango byansi tonsalira musango kati nonje kuba nkutende microphone kati neddako ngegamba kati wetu abagambira netubagamba nti biche ebituloza lwaki emyoyo gyaffe bagitwala kazinga kuba tulina ebyo byebaagala batulangira amasada tusuza amasakalamento myoyo mitukuvu myerere mbubwakubwakuba naye mikisa n'abakazi abanyirira byebituloza sendi tokolaki tunvuma sendi soko omuleke abantu anvuma mbani n'omugamba nti batulangira amasada tusuza amasakalamento myoyo mitukuvu myerere mbubwakubwakuba naye mikisa n'abakazi abanyirira byebituloza sendi abanyirira bakuvumya sendi ye talina babe anti bakadde banne bali bakadde banne kati abayagala itekeno mu buto nga talabuyayana Uncle Booty tugenda tandikira kwa nensi yange mweraba big up and everybody